Figa kyakoze senga kulandama omulundi guno yazze kulema bingi nnyo byogenda okubanga omanya ate era Ruth Kuganja gakaba gakomba nsonga ki zonna waneno ku NCK ojja kubanga ozitegeera. Yesita Shamayanja yakiguddeko byonna bagamba kwagala sente byonna waneno ku NCK ojja kubanga ogafuna. Yesanya leero yakomeddewo mu NRM byonna ku NCK kugamba bugambe nti gwe tuzikkalira nywera awo nno tuba tusimbudde anti tuba tugayina mu bungi. Tutandike ne full figure ku mulundi guno talina ebigambo biwoomu era leero yazze kulema yazze kwatulira buli omu yagambye nti obulumi bwalina ku mutima teri abumanyi era yenna mwenganga oba amwesimbamu yagambye ye ali redde okuba nga beetwala ku mulundi guno ayambalidde Senga Kulana n'atanvuma nga muzeeyi Museveni ampadde emmotoka temumanyi ntalo zaffe gye ziva njagala buli muntu atandika okukwata flashback buli muntu gwennyomba naye ate nze sizikiza oyo omukazi yeyita omusamiza tali musamiza samina emmando ezamulemera yine yakonzi balinga ekkoli okumatako anwanya okuva muzeeyi Royannonda buli meeting gye yakola nga ayagala muzeeyi amulonde yerayiza ku busawo bw'abasamiza wataliiko yekoze eki yekoze ebintu ng'avuma nze omuntu ogu n'okutandika okwogera ku social media atandikira ku nze njagala muzeeyi flashback z'omukazi oyo yakunkumuka alina ebinnyo by'embwa mukama mwe mulowooza nze siri muntu gwe bavuma nze ndi self-made neemalirira nsobola okulwana entalo zange tojja kunvuma nsirike oyo omukazi talina waatanvuma mumunoonyerezeeko bw'ovaayo n'oyogera n'ogamba n'ovaayo n'oyogera ng'olina payini yo nga bagamba avuma kuno kuliko atavuma kuliko kuno atabwemula abo basenga babasomesa ebyoya by'obusolo simanyi ebiki mu kunkumuka simanyi obutiiti tebabwemula oyo omukazi omupi alinga kadomola katawaza tabaira buli kaseera nga boogera banyampira ku ziraivu boogera ku busolo kino ekikazi ekibi ekiddugavu ekiringa ekkoli omuntu ana ekireega n'obusolo ebwenu ekyebamba kiti kubanga kiri kubanoonya tebawemula kuliko atawemula okwo kuno kuliko senga atawemula niye bagamba mbu senga kubeera kuwemula olemwa ano yakugambye nti eddagala abagala okuza ku bakyala baabwe agakuwa gaabuwa era yakutegeezeza nti ye ne bbaawe takkiriza bibino ddagala ligenda okutereza mukazi okumuzzaako oba kuba na mukazi wakubi nze ne bbaawe simukiriza kuba nange nzekka ffe tuba ne stress kati abadde awanjanja batuulaawo ena neyeraliikirira n'akola ki mba njagala agende wa mujja wange afuneko gy'alaga katugenda mu politics wakwerega wakwevuma wakola ki wakwestressinga oli akogeddeko ebigambo ku social media na postinze bitaliiyo omusajja muleka amuvinge tokuba mukazi yimuka genda owa galufu genda osuleke ewalala ate buli onooyenda naawe obwongo psychologically bukakana n'ebyakumi wata kyabijjukira ne bw'otayende kubanga kiri kiba kikuluma kati oba olaba nga yamusasudde amaanyi g'omalira ku mukazi okuba omukazi kolemu sekisi omukazi omulala simanyi kano oba bakyala kanaabanyumiraako kafulufiga kayogedde naye ye agamba nti mu budde mbu bagendamu budde bwa politics abasajja mwezuule mbuniyakoeyo awalala mbu biibyo eyo nga tuvuddeyo omukulu aganaga alemedde ku nsonga agamba nti bo bantu bakulu basoma tebajja kukkiriza obbabuzaabuza n'ebintu by'ekisiru abakalifa mwe mwasa omwana y'omwana bwe yabadde afa lwaki teyogedde ku kalifa ababaddewo bonna mugamba kale ababaddewo omwana abaakasemukako ebasikopioni bwe bamukubye tuli bantu bakulu bannange we went to school bro we went to school okumanya ekituufu n'ekikyamu ubanga mwe mwennyini mugamba bali bakuta omwana ne bamukaka lwaki temwakwata vidiyo nga bali mukaka kw'omwana oyo bwoba olina evidence ntugenda yi wali oze kubanga ffe tuliko n'ensi teyandibadde ku kavidiyo akatambula kali kamu omwana ng'agamba babu yankuba nantwala ne bankuba kikyo kyokka ekireetedde okubanga ekintu mukirimu
omuliro era nga tweyongerayo mawulire g'enjawulo ye Ruth Kuganja ono nga sister wa mwana muwala Chosen Becky ayungudde ku maziga oba oyinza okugamba nti ayozeza ku munye nga agamba nti ab'effamire balinga abatamwagala nti kubanga bakola batya birthday ya maama we ne batamuyitako naye n'abirabira ku mitimbagano. Kanjogera amazima. Okay. Ekintu ekyali kinumye bulamu bwange bwonna. Nekinsigala ku mutima. Bute bampita ku birthday ya maama wange. Yabakweta ku birthday ya maama wange. Broke me so much. Ani agitegeka? It hurt me so much. Simanyi? Naye, so before the birthday, sister wange yankulira Donna ali Canada. Nangamba Ruthi, kirabika nno bategekera maama surprise birthday. Naye tubagamba nga tonnakola ki? Balinde bagamba osanga bajja kugamba. So nalowooza asaaga ne mugamba gwe naawe osobola okumanya ebintu gwe atali ku ground nga nze ali ku ground sinnabimanya. Kirabika baakuwadde information nfu. Nga tubivaako. Era birthday ya maama we yatuuka. Nemuweereza voice note nemuyimbira nze nga mmanyi biwedde. Kyali kyaddi? Birthday ya maama yabadde ya gwa 7 nga lumu. Just of recent si mabega nnyo. Nyamuyimbira nga biggwa. Banaye nange ngenda okwekanga emisana. Nga nange nekyekanga nga ba outsiders ku TikTok. Nga bamukoledde birthday. Nga biri ku TikTok bitambula. Nange nabyekanga bwekanzi. Oh my God, it broke me so much. Your sisters were part of the organization, eh? I think kubanga nali njogera nti tulina mukulu waffe bamuyita Daisy. Njogera naye buli kaseera like twanyumyanga. But she couldn't tell me. Naina ne brother wange bamuyita Wycliffe. He's my best friend. My best friend. Naye teyaŋŋamba ate nga bonna baaliko ku function. Nawulire na ate nengena nensoma like abantu bo bakinotisinga so nateeka video nga abantu bangamba gwe nga toliyo ku birthday ya mami wo simande family yo nayo yakuboola n'abamwe nawulire na it broke me so much. Naye kyankuza kirabika nali nkyali muto mu ndowooza naye kirabika kyekyankuza. Yo sister wa Chosen Becky Ruth Kuganja naye nga newandibadde ne bwebeera gwe nawe kikuba wala okuwulira nti maama wo ajaguza amazaalibwa ge era bamukoledde ne pate naye nga gwe tebaakuyise. Oli mu Uganda tolina ky'omanyi bantu bange. Eyo tuvuddeyo tugendeko ku nsonga endala. Station Mayanja kye bamukola tajakikiriza anti yavayo na forminga pate ngate pate yo ja forminga ngeraga erwanyisa nakyemalira oba ya opposition ate kyababuseeko abamu ba member oba ba members ebe pate ye okumulaba atali kulaleza NRM nga kwayimbira be balowoozesa opposition nti mu Uganda teriimu. Station Mayanja ye true definition of opposition mu Uganda tekola ki? If we still receive such people nga be bagenda okuyekera mu kujjako government kale kambabulire mu nsi muno kambabulire omuntu gwe nebaza mu nsi muno omuntu gwe namanyi eyazanya finishing ye yali Bobi Wine jamwebaza akakensusu mu kaseera nga ba elders banne be bali mu music bakyemolera ku stage n'obuwala bakyabukwatirira mu bitundu eyekyama mu kiseera ky'okuzzukuza Bobi Wine ye muntu yekka eyabala finishing ye nti erina kuggwetya nti kati nyina okwadvancing okuva ku ddaala eddala onfuna bulungi n'ayingira politics eyo ye finishing ekyasembedde ddala okubeera ey'omutawaana eyinza n'okulwawo okuddawo kubanga Chameleone bwe yagigezaako nga bamugamba kituufu ye gwe Joseph Mayanja naye Chameleone tetumwagala. Chameleone wayina ebikolobero kati Bobi Wine ye bwajjanga nga seta mukyagula nti Bobi Wine abadde mulungi obulute butwawula obuyonjo time bomb ennyimba zonna nga zikola kisobola omweyogerera weeyonje ti Bobi Wine yazimba ekintu kyetiya Bobi Wine yazimba Kyagulanyi kati Chameleone yalema okuzimba Joseph Mayanja ng'olwaleero
Bebe Cool bwayinza okulemererwa okuzimba sali owa next kakati Station Mayanja bantu bange nga tukyali ku Station Mayanja twabadde tuli yawo nga wepo Sanya Mujahideen nga lwaki takomerawo mu NRM jukira Sanya ono oba mujukira bulungi nti y'omuntu bamu kwabo bafulufiga bebajja mukomera ate bebajja mukomera ne bamuleeta ate n'amala n'abekyusiza n'abasabula n'abavuma n'abalangira buli kimu n'agamba nti akomyewo mbu era yagamba nti ye yabikola kuva mukomera naye wa NUP ate twabadde tukyala yawo ngali ku campaign bwepo eza NRM. Njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako ffe yatukwatisa n'alemerera n'okutugjayo sibawulira. Kati nno weebuuza oluusi ebigambo by'omusajja ono bituukakyuka era ye alinga kamiliyoni oludde n'ayogera kino oludde eri n'ayogera kiri oludde eno n'ayogera kino oludde eri n'ayogera kiri bwe yali ng'alaga nti akomyewo mu NUP yayogeranga birala kakati ate akyusiza olutambi aluziza eri gye yasookera kugambanga nti babakwatisa era ye abakolamu bizinesi ate yayogera ebigambo bingi so awebuuliza omusajja ono omutwe guliko ekikyamu oba byayogera abitegeeza oba akola ssente nze naawe naye nze mbaawo kubanga byonna byonna mbikutuusaako era mbaawo kubanga ntambula naawe tukuwe byonna byonna gye binaggwera byonna byonna nga bigenda mu maaso waliwo omwana w'omulenzi avuddeyo okwanalizinga ensonga tuwulize ng'ayogera ku juzi nomination ya president wa NUP nga bwe byatambula kiki kye walaba era gwe wafunamu ki wayigamu ki nawuliddeko mbu speech ye mbu bagibanize ku TV ez'enjawulo simanyi oba bituufu oba nedda naye waliwo ge nawuliddeko nga akyogera tugende tuwulire ye analyzinze atya ekintu kyo. Embeera eyabaddewo ku lunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nominatingibwa engeri abasirikale gye beeyisizzamu nga bawerekera pulezidenti okumuzza emakere ebyaddala yandetedde okutya n'okulaga nti abasajja banene okwezo emmotoka oba kabangali ezivaayo ne zifollowinga Kyagulanyi Ssentamu mwandibaamu abo abatumiddwa okuba commission enteeketeeke era gye balina okuggusa ebyaddala ababitongole ebyokwerinda Kyagulanyi Ssentamu tabangako mulabe wammwe era tabangako mulabe wa ggwanga mwali muzeekawo ne mukirowoozaako nti abantu ababatuma bo tebamanyi bulumi bwe muyitamu era tebamanyi na mbeera gye muyitamu okusavayivinga okubeerawo bo basula mu zibbangalo basula mu zimansions naye gwe musirikale gwe walozeekaawo n'okirowooza nti weetaaga obulamu obusinga ku obwo bw'oyitamu ng'osula mu kayunipooti walozeekaawo n'oddaawo n'olowooza ku bulamu ku mbeera ennungi Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo okubikula amaaso ga bannayuganda nti mu bituufu waliwo embeera eteekeddwa okukyuka tegwali musango wabula kyali kyetaagisa kubanga Uganda ffenna awo tukimanya bulungi nnyo nti ku bugagga bwerina awo si weeteekeddwa okubeera mwalaali awo si weeteekeddwa okubeera naye olunaku olwajjo oba olunaku lwe banominatinze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ab'ebitongole ebyokwerinda nti muba nga muli bagezi muteekwa kuba nga mwafunye message eri turn-up bannayuganda gye baalaze era n'engeri bannayuganda gye beeyisizzaamu yalaze nti bannayuganda tebalina buzibu bwonna ku mmwe wabula mmwe abalina obuzibu ku bannayuganda kubanga abantu be bakuŋŋaanidde nateete teri n'omu yakoze effujjo teri n'omu yakoze eki naye mwafubye okulaba atirisiti nga mukuba amasasi mu bantu nalabyeko muganda waffe omu bamweta Mukunja Atasera eyavuddeyo n'alumizibwa ebyensusso ebyaddala bannayuganda si balabe bammwe
Nammwe kennyini tayimu mukimanyi bulungi nnyo temusobola kusinga maanyi g'Abannayuganda, temusobola kontrolinga population y'Abannayuganda. Naye mugezezzaako okutiginya Bannayuganda, mugezezzaako okutiginya okulaba nga bafuna obusungu. Naye ekibuuzo kiri nti olunaku bwe luli kyane munyonyogera Bannayuganda ne baseka muliddawa enseko ezo nga temukyasobola kuzisitoopinga. Munyogezezzaako okunyonyogera Bannayuganda mulabe nga baseka. Ekibuuzo kyo kiri nti singa mulikera ku makya ne mubanyonyogera, singa mulikera ku makya ne babanyonyogera, ne mubanyonyogera ne baseka, muli ready okuba okustopinga enseko ezo? Kubanga olunaku olwasookerera mwalagiddewo Bannayuganda nti ku luno kufa na kuwona, naye mwazimuzeekawo ne mukimanya nti Bannayuganda muli outnumbered ku bo, mukimanyi nti omuwendo gwa mutono nnyo ku Bannayuganda. Mukuba Bannayuganda ne mukimanyi nti famire zammwe mukimanyi nti bamanyiwa gye musula era mumanyiwa gye mubeera. Mumanyiwa gye mubeera. Mwakubye abantu emiggo just n'ababadde ku street nga just baagala kulaba ku Kyagulanyi, mwabakubitiya gasa ngo ne mubakubamu n'amasasi. Bigenda kubateekawa. Ekyo nga nkivuddeko. Bwe muba nga muwulira Kyagulanyi Ssentamu temumwagala era ng'abalemeredde, mwe mutambule muve mu ggwanga Uganda, mugende mu ggwanga etali Kyagulanyi Ssentamu, kubanga Kyagulanyi Ssentamu waali ate agenda kusteyinga era ng'agenda kubeerawo. So kakati gwe bwonna ova eri n'ogamba nti obusungu bwonna bwolina ku Kyagulanyi Ssentamu kubumalire ku bipande ate gwe obeera mbuzi. Nfaka etobeera na mbuzi wabula obeera mbuda. Gwe musirikale gwe bawadde $3,000 bakugambye genda ku siti oliwolaba ekifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu okitimbulule. Kyagulanyi za na idea, Kyagulanyi si bifaananyi. Oba okategeera Bobi Wine is an idea. Bobi Wine si bifaananyi, is an idea. Kiri kirowoozo ekiri mu bwongo bwa Bannayuganda. Bobi Wine alinga virus eyayingira mu mitima gy'Abannayuganda ne mu musaayi. Abamu kati Bobi Wine abatambulira mu musaayi. Obuwigi ntosobola kumubajjamu. Kati bino byonna byemugezaako okulaba nga muvaayo mulwanagana n'ebipande bya Kyagulanyi Ssentamu, ebyo tebirina kibigenda kubongerako wabula okujjako okwongera okuexposinga n'okulaga obutiitiizi. Bwe muba nga wulya mu Kyagulanyi temumwagala, mumukwate. Nkiddamu, bwe muba nga muwulya Kyagulanyi Ssentamu nga temumwagala era nga mulaba agenda kubalemesa bwe mumukwate. Naye ebyokusinga okudda obusungu obalikuba Kyagulanyi Ssentamu abalemye okukwata obusungu mumalidde ku bipande, mubipalidde ku bipande, eriyo ebitakyasobola kukola. Eriyo ebitakyasobola kukola. Kyagulanyi za na idea. Kiri kirowoozo. Okitegeera? Kiri kirowoozo. Bobi Wine za na idea. Okitegeera? Okulwana ne Bobi Wine olinga ng'alwana n'amazzi kubanga tosobola gawangula. So mwenna ababaddeyo nateete naye nga twolekera akalulu ka 2026 buli Munnayuganda sooka olowooze nnyo fumitize ku speech His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogedde. Mu bimu ku byayogedde nga yakamala okumunominatinga yagambye nti kana akalulu tukagendamu ne tetusuubira nti kagenda kubaka amazima na bwenkanya. Ogwo gwabadde musumaali eri akakiiko k'ebyokulonda. Ogwo gwabadde musumaali eri akakiiko ak'ebyokulonda. Okategedde? Yagambye tugenda mu kaluko naye nga tetusuubira nti bagenda kutulangirira newankubadde tugenda kawangula. Generali Yoweri Kaguta Museveni akimanye bulungi tasobola kuvaayo kuwangula kalulu kano oba akimanyi tasobola kuvaayo kuwangula Kyagulanyi Ssentamu. Naye olw'okuba nti balina okuvaayo okubaako kye bakola okuwadawada n'okulaga ensi nti nabo ensi ekyabaagala, y'ensonga kye bavaayo ne bakola bye bakola.
ekyalabikidde mu bitundu bya Kampala General Yoweri Kaguta Museveni kyamukubye wala nnyo yabeta kisuubira kuba ye yabadde alowooza nti ensimbi n'obuwanana bw'ensimbi bwa spendingidde mu projects ez'enjawulo ziratadde mu ghetto structures sente zayiyeeye mu bubiina simanyi obwa PDM simanyi buki sente zaguze mu bannabyabufuzi sente zatadde mu bubiina obutali bumu bwagguddewo nga mukyo bwakukendeza maanyi ga Kyagulanyi Ssentamu ekyamaze enviiri ku mutwe be bannayuganda okuva ebule n'ebweya nga teri yadde abawadde 10 teri yadde abawadde emmere teri yadde abawadde ettondo ly'otuzzi naye bazze bawulire ku bigambo eby'omwoyo bazze bawulire ku bigambo ebiryowa omwoyo nga simulala nnyo abyogera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukutu gwa House Media no kuli genda ku YouTube channel subscribe ngitoko mukoteo kanoka notification buli kimu kitambula nga bwe kiteekeddwa okutambula akuume oli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire ojja kubanga ogafuna mu bungi kugamba nti gwe tuzikalira nywera byonna bye weetaaga okubanga omanya wano nja kubanga mbikutuusaako sigala naffe tova